kati nga mugo Eddie Mutwe eri Uganda versus Eddie Mutwe n'abalala. Naye omusango ogwo nannyini gwo omukulu abeera omuwaabi agenda mu gavumenti n'agamba nti oli yankosezza. Mu musango gw'e Masaka twabagamba lumye era president omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo mu press conference ewedde n'ageraageranya ku byali e Masaka n'ababuulira abaali babikola e Masaka n'ayita n'omubaka wa parliament ajja ayongera okuttaanya ensonga eyo. Ate njagala okwebaza president ensonga eyo wagikwatira ddala ng'omuntu eyagenda n'asoma amateeka. Omusango ogwo ingredients zaago bazisomye lunaku lwaggulo ng'eyazisomyeyo omulamuzi yennyini ku baani abavunaana abantu baffe. Abavunaana abantu baffe bali abantu babiri kuba bannamawulire baabivaamu. Asooka Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika ng'agamba nti ku lunaku olwo baamubbako emitwalo 2 ne bamubbako n'ebintu bye nti era Eddie Mutwe yali amusika okumulemesa okwogera. Olunaku olwo Mr. President naliwo. Omuntu eyavaayo okujja omuzindaalo wadde teyagumuggyako yali omu ku bamulekwa ab'ewaka bennyini era yali ayambadde ekkanzu ne gaalubindi nga yeesibye n'ekyayi mu kiwato. Vidiyo eyo gyeri era abantu mugitambuze amazima galiyoleke ku basajja abo abagamba nti balokole ba Abedi Bwanika ng'ate basinza sitaani. Tetwakomaawo nti eyamuyamba yali ani? Yali musirikale wa Mathias Mpuuga. Batidde bwogezi kwogera linnya nti Mpuuga. Nawulira nga Mpuuga agamba ayagala genda mu kooti kati nkwogera sikutya. Mpuuga Mathias yawaabira ba Eddie Mutwe babatulugunye okutulugunya Eddie Mutwe okumuggyako engalo okumusalaasala okumuwanika waggulu empingu ne zimuyitamu paka ku ggumba. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Tebagenda tiisa muntu yenna nti tetuboogereko oba twogera ku bali ababakozesa ate bo tujja kuboogerako. Abatusibako emisango ye Mpuuga ne Abedi Bwanika. Kyeyolese jjo mu kooti omulamuzi ng'afuddeyo n'abyogera ku baani abawaaba abali mu fayiro. Mpuuga yasooka ne yeekweka emabega w'abamawulire. Abamawulire nga bakulibwa Faris Magembe ne bavaayo ne bagamba nti mutusonyiwa aba National Unity Platform tetwamanya nti bali mu kukozesa enkola eno okutukyusa omukono batuvunaane nga bavunaana abantu naye nga bakozesa the operation law tebakozesa mazima. Ebyo bya munnamawulire. So abantu abasigaddeyo ku kitabo ky'aba Eddie Mutwe ye Mpuuga ne Abedi Bannayuganda nga batutulugunya nga batukinaggukako temukkiriza Mpuuga ne Abedi okutujoga. Temukikkiriza ababiri musobola baboola n'ababaka ba parliament abo temubabuuza. Tetwagala kubalabako, tetwagala kubawuliza. Mutunuulirewo kye bakoze Eddie Mutwe bwe muba muli bazadde. Mpuuga olina abaana. Abedi waleeta ne omuntu gw'olaganga mukyalawo nawe olabika olina abaana oba nga tewalemwa. Naye tubakakasa nti famire zammwe zijja kisasulira. Mpuuga famire yo ejja kisasulira. Abaana ba Eddie Mutwe balina okumanya nti yali Mpuuga, nti yali Bwanika, nti yali Joani, nti mba mwasiba baganda baffe. Tulina okulwana nga tumanyi baani be tulwanyisa. Tulwanyisa nakyemalira n'abayambako nakyemalira. Ekyo tetugenda kukivaako. So omusango guli e Masaka ate mbakakasa tugenda guwangula. Kuba teriyo omusango gufaanana ng'ogwo gwe bayinza kutusinga ne bwe tuba nga tusazeewo nga bonna tebagenze mu kooti. Mpuuga yavaayo n'atiisatiisa saafuna budde kumwanukula kuba twali bize. Naye kamugambire wano ayagala genda mu kooti. Anaazina akumba. Ate ogwo omusango kansabe nga nammwe Bannayuganda mumpulira. Esijjo banakkiriza ne roopu. Baba Ngobi ogwo guwoze mwene. Otasindika muntu wundi gye walo bawozese mwene obalekeyo. Ogwo gwoba ogwewoleza amateeka wagasoma. Bali obalaba balwaggulu. Bakwatiremu. Njagala omunkwatire. Kooti mu kooti. Kanso Bobi. Njagala omunkwatire.
kati kanakulira people power our power mukoti bagamba ekintu kimu if you want equity you must come with clean hands nti bwoba oyagala okusalibwa eddembe jangu n'engalo zo nga ki kati oyo Bobby ajja mubuuza did you touch the 500 or not awasirikewo Bobby amubuuza did you touch the 100 or not awasirikewo mubiraba ebifaanana people power zino ze bafuuye nzidikiriralinze waloopu era nzikiriza ngende nazo Secretary General